mwalabye Shiba bwe yamala okuzaala n'agejja naye omusajja mwamutegeere yakola ani oyo zimanyi bagamba kizungu kiri awo. Winnie Success alina engeri gya presentinga mu boy entuuka ku mutima entuuka ku buso owulira nga bwekwogera owulira ng'ofa wallahi. Yeah man, Spark TV, Daily Soap koli olunaku olwaleero bwe tubagamba nti tutambula tunoonya ku bantu tukiba tukitegeeza. Olunaku olwaleero twayiseeko Naalya side zeno gye nsanze essomero lya Naalya S.S nga mimes zaabwe nga items zaabwe zonna mulimu item eya Daily Soap anti abaana bagegenya Winnie Success abaana bagegenya Password MC yenkola ntya bagamba Daily Soap ko babeera abasomesa badira TV namba TV nga 4 ne baziteeka mu halls zonna babeere nga walaba Daily Soap nsonga eno program tesosola myaka eyigiriza ate era esanyusa kitegeeza nti omwana bw'agira bakonga asoma amazima gali nti ebitabo bisoma bulungi nnyo olaba Daily Soap agenda ate era asome ebitabo bye mpola okitegeera. Nze Angela Kasobya bali naye abaana ku Naalya ng'ebitone bingi abaana nga balina talenti ate ekikulu byonna abaana awalaba Spark TV tweyanziza ku ekyo. Olowooza lwaki kino kitaddewo bwendago? Kitaddewo okuyamba abaana okuggyayo ebitone byabwe ate kibayamba okumanya nti mu nsi ne bw'oba osomye ennyo oluusi olina okubeerako n'ekitone ekirala ekiyinza okuyamba mu nsi. Kati ngeyogerako n'abaana ab'enjawulo abagamba nti nze neegomba gundi ku Spark njagalako gundi kati kyembuuza. Spark TV ogiraba? Yeah, I watch it. What's your favorite show? Daily Soap. Daily Soap. By you yourself and Success. And Success? Yes. What do you admire about Success? I love her dressing style. Her hair is always on point. Yes. She's always looking nice. I also love your dressing. Okay. You're always dripping. Yes. On point. Okay. My favorite show is A School Time by Ken. Ken Yomugo. Yes. Yes. I love how he's dressing all the time. He's always dripping. I like his sense of fashion. Winnie nga mwogerako nnyo manyi abafu okyasoma gwe okyasoma Winnie omwegombako ki? Anzigirayo show engeri kyayogeramu engeri gyayambalamu like era wofuna chance omungambireko hai MC Password, and then maybe Success, yes, Winnie Success. But you are my favorite. Like there, you present your show, you bring the vibe at 8. You just switch on and you're like Spark TV, Daily Soap, and you enjoy everything. I like that story of Chosen Becky. Yes. And also Pastor Wilson, man, you presented it well. Yes. It was so nice. Winnie Success's beauty just strikes me. Beauty, yeah. Just like any guy, like just a guy. Mikey, omagala kengatozi. Engeri kyakikubamu. Naye kaluke kalungi. Okakasa. Yeah. Olreke. Soko mweleza agambo kamu even Mike. Mwanange Mike, kwagala nnyo, yena joli, just know you're the best and you're hitting it on Spark TV. Okay. Everything, every day, anytime. Engeri Jayambala, like the way she looks, she presents herself in a very nice way. That's what I like about her. Okay. If you know one that one, Twegomba, thank you for who you are. Thank you for being a role model to very many, and we thank you, we love you, and we're looking up to you. So keep it up. Cheza.com. Cheza.com. Ojagala. Omuvubuka oyo agikuba kemugika owulira nga agikola bulungi. His sense of fashion. Sense of fashion. It's so nice. Okay. He dresses to kill the music, the vibe. You know. DJ Makrebo, DJ Franco Meno. Oh my God, yes. Chibula hits and vibes on vibes. So when I'm from school, the stress, I just sit down and listen to the music and I'm like, yeah. Representing Password. Osobola kumpa ennamba ye. Ennamba osobola gimpa. Gyenjagala. Bagana namba ya Winnie Success. Gituwe. Success omagala kochi. Engeri gy'ovimba naye nange njeego.